Chibanga chyo chiwengala abewanga bakitegedde amwana wangu omulenzi sagala nkulisewo ogezo kwetegerezo yizo kulaba nkuliko omusajja ono yabera mu kibiina kya UPC nayizo okubanga sambira mu mupiira guno nga tekuwalukoti mukulu kitange olina okumulembe gwa muteesa era waali kati bwe kibanga kiri bwe kibabanga sikasiru mukwasa kamansukira kale taata asaga atakitendanga asanze tunamugule abakitegedde musooke mu muwengalo n'akalo kubanga netulumbiddwa kasiru mukulu nga yeffe bazzukulu b'abalungi ensiti kulunga yeffe bazzukulu bakalyemenya embuga kulunga yeffe bajjajja ba Buganda ngamba bazzukulu ba Mugema kitange nga yeffe tuli kuwanka kyobuyi buno okunabeeranga nga okkiriza kubanga okusiima kwa bukajjumbe kitange naffe tunava obuyi buno kubanga bakulu bannoobe nkulembedde ndi nabo baliwa kitange njagala okutegeeza nti omutaka Kizitakkiriza najja azitoye ensonga eno kizito kwali Bugenda mulase Busalongo tatambudde yeka kubanga muyise mu nsiga y'ebika nzikiriza nkutegeeze nti omutaka Nkatakkiriza n'avaayo magogo naye nase lwaki abeewange tebakiteekamu engalo nga bw'oyogera njagala nkutegeeze omutaka Kiviri akkiriza ow'ekatwe naye n'atula bulungi ne bagatta amaanyi ne balyoka banyigiriza mu kulunkata kitange bw'ono obanga okkiriza njagala okutegeeza temuteekateeka eringa yo naffe twaga tumala ebiseera ng'omubbi akonkona ng'ataano ayingira onootuganya naffe ne tuva obuyi buno kitange mukibi bwanawe wayi n'atuyambako okukibiriza bwanabanga oba oliawo kibalama waffe wennyini ow'enkima nga yanaaba aliwo tubalamiriza mukulu bwe tunatuuka obuyi obwo bwebisigadde mukulu onooterega enteekateeka y'okutembeeta ng'ate nange bwe tutambula mu ngeri yakuno musajja wa kabaka gw'okisinyizaako ye mukulu kkiriza kankuyise mu bwangu ng'embuyaga yajjawo tentiyolanya mwana wange obulenzi akulemberemu amma tukole omukolo lwaki mwana mulezi olikulembera omwana oyo wamma lwaki presiband si ekikulembeddemu ate okulemberemu mwana mulenzi oyo kabadde kakodyo byabadde mu pulaani byonna biteeketeeke ate oguse Kizito oyo wano wootuukidde osanza abatakanse batudde ate nga ne taata weyita takasimusero dw atudde lwaki temukiwengero n'akalu kubanga ddadi ali wano abakitegedde n'abeewange bakubye getuze taata waali abataka b'obusolya bonna bateredde entendi nekkiriza mu kaseera kano wandiyegedde enkuleze mu ttaka ki yanaakuyamba okujja mu bufo kitanga olw'okubanga enkula y'omuto yeekuwa ensanirira enteekateeka y'omugogo yeekuwa ennyonja naye nga n'ekijjula ettama kye kikuwa envuunyuula ddadi njagala okutegeeza abataka bonna ate ffe nga ffe bazze bajjajja ba Buganda kitange bw'onoobanga otuweereza jjajjaffe Mugema anaatuyambako mu mbeera eriwo okutujja ennabweru alyoka atulingize mu ddumbizi lyo kitange tyoke tukke mu makkalizo bwe kibanga kiri bwe kityo mwana wange obulenzi extra lije extra nyondeetera abaana bange ab'eBugema bagende beekebejja abantu abo tebatuleeta wano abange tukubire taata engalo nga zamaanyi leeta mwana bange abava eBugema extra baana bange abasawo nja kusaba mukole ekyo self service mukolengo nnono yaffe eyawaka wajjika kubanga olina ate bw'oba ojja wano olina okujja nga weenywezeza ne taata njagala kutegeeza tosobola kujja wano n'oba nga gwazze oli mutene mukulu njagala okutegeeza tebana benkulembedde baba mukulu ninamu n'abadingu kitange mulimu n'abasaaka
I mean mad malay. I mean report. Amazzi ojja kugalaba bwe gafaanana. Kitange kati nno omusawo uno amalirize enteekateeka. Jangu Musa. Musawo jangu wa mompe report. Jangu eno musawo. Musajja no tunamulaba. Kenga yejanjaba abakasimu tunakafunira eno. Omanyi bagamba atannayita. Mukulu teweeraliikirira. Katunabiraba. Omusawo ono naye wuuno nze mmulina yava okunkolako nze gwakozeeko. Akoze kugwe. Mukulu atankozeeko bulungi. Abalala balina n'obubonero obulaga nti abakozeeko. Naye mukulu nze akoze ku mutima gwange. Twaleeri ama mwana yekwata kamasiro omusajja oyo muveeko tojja mmusobola ama mwana wange musawo. Hello musawo doctor. Hello musawo. How are you dear? I'm good. Musajja otusoma twasomesa abaana lwaki temukubira abaana bange mu ngalo. Mama musawo njagala mumbulire abantu abo mubekebeze bulungi mubakebedde bulungi. Kyogamba tubawe saki tubakirize bayingire wano. Abo kibanga kiri wekitonga boyogedde kadde muddiza akamansi omusajja kubanga ndaba zeye wana bulala simanyi. Mugera mulo tukoze obulungi obuteyogereke kaabe wange bazzukulu bamugema matugatte ebibatunga tukyalina nabweru taata kkirize nti abazze tebasaaga. Abo kibanga kiri wekitonga omusajja wa Kabaka wano wozze tuli basajja Bayisiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musajja wa Kabaka kiriza nkutegeeze kyamazima ekitabo ekitukuvu ku Ruhande tukikiririza mu era nyangu tulina ne bannaffe bano baganda baffe ate n'abakristaayo webali bula n'abali ekitabo ekitukuvu Bayibuli bakikiririza. Nika nkubuuze singa nga bozenga pano twegattidde wamu kiriza nkutegeeze singa ebadde Bayibuli nga n'abakristaayo webaliwo n'abakatoliki nabo babeere waffe tubeere bamu gwaffe tuli bamu. Wandiyagadde kyawandiikibwa ki kyandikutaasizza okuva tange bwebeera ng'ebadde Bibuliya nga mwe tunaatambulira. Tange njagala okutegeeza kyabagera ebigambo bino mu lubereberye Sura 24 kubanga ddinga n'ebigambo nga binyweza nnyo n'agamba nti kale nabayoyingira gwe Mukama gwadde omukisa wae ate okyali wabweru. Tange kiyava n'okola ebigambo bino n'addamu nti enteekateeka y'ensibye. Abo kibanga kiri bwe kityo bannawe press band muyingiza abagenya abange twekubire mu ngala bakulu batukuza. Amaanyi ng'akyayimiridde obudda buli we tuyita neewuunya mukulu nga Cuucu basebole bannyamu mukkirize ate tudde kwalituke mu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kubanga Cuucu ye asigala ku Namulondo. Kweyanza teyagamenti wano waffe Allah atuwadde. Amina. Singa nawe kugabira ku byaffe byatuwadde. Ye mukulu. Ekyamazima ne bakubira essimu nti mukyala bamutute mu ddwaliro. Ye mukulu. Namubone waffe mwe mulago. Ekyamazima bw'okiwulira nti azadde babiri. Ekyamazima asooka wandimuwadde linnya kino okubira linnya ki. Olw'okubanga enkula y'omutwe n'ensanirya bw'etunute. Kitange nga nennewunzikayo omugogo yeekuwa ennyonyi. Mpulira. Kitange wasooka muweera ddala erinnya lya Saala.
owokubiri ne mutuuma Nakato Amina. Nakato Amina. Yes. Abo kiwa kiri wekito Sheikh Mikdad jango tuweduwa. Sheikh waffe jango tuweduwa twebaza Allah ate omukolo gwe tugonge maaso ge. Ateze Sheikh Mikdad. Wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الآيات وقوة آية وبحق سورة الفاتحة وقوة سورة الفاتحة أن تهدينا وتلونا من مكوغنا ومكوغنا من مكوغنا من أولها إلى آخره وكوتان وكوبا كومير. وصلى الله وسلم على محمد عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Kwego Sheikh Mongalo bandeka sababu empologoma fena tuziwele. Abe empologoma fena ati tuziwele. Sajja wakabaka wampa. Mukulu tusanyisa okulaba. Tange fe tusinze engalo z'owulira abe wangeze bakubanga bakwebaza olw'okutwala. Webale kutuukira ddala. Mukulu mbadde siyinza butatuuka. Ekyamazima Kristo nkwegeza wootuukidde wano. Ye mukulu. Ina taata waffe omulungi. Ekyamazima ono taata ono mulaba. Yazze ku lwa mukolo guno. Abadde abeera wa. Ekyamazima ogolaba abeera mu Australia. Ono golaba. Mukulu nga tusanyuse nnyo abange we tuzza abantu banene. Abeera mu Australia. Ye mukulu. Nenjera okubuuza omusajja wa Kabaka. Ye mukulu. Singa nawe obadde ovuddeyo wandituukiddewa osobole okutuukawo. Nga nzija wano. Singa obadde ova mu Australia. Abantu bonna wandituukiddewa osobole okutuukawo. Kubanga amazima kyenzikiriza nti abava Australia bayita waggulu. Basibira Ntebe. Kati mukola ki waggulu? Mukulu Sachi yabadde asibye. Abange batatu tumuwe engalo tutuule. Weewa tubongere engalo n'akalu. Abaana agamba kyekosto. Abange bamugema kuba engalo yabakoze ekyamakulu mukulu. Wampa mukulu. Mukulu Katonda ng'abakoze bulungi. Baana bange abasawo wamma mulabise kubagenya abo mbakube kajojjojo bibuuza nga tonnaba ama mwana wange omusawo sooka obatolera essalaamu ngeri nno yaffe ey'obusiraamu bwegamba atwaniza obuzibu bwagwa bwali bwa mulundi gumu okubanga mulembe gwa sharing mukulu kambaweereze kano emirembe gijja gikyuka n'ogwa sharing nagwo mulembe gwe guliko kati ddala mukulu kati nga bino bye tulina n'ebirala ne waliwo yagenda sharing aliko ki yakkirize kati ng'okulaba ali mu makkati ate n'ali waggulu yabigamba mukulu tetuleetera emitawaana kale ama mwana wange obuwala njagala muse ku bagenya abo ng'ennono yaffe ey'obusiraamu batwale salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha, mwana wange musawo lamusa ku bagenyi. Tusanze okubalaba bassebo. Musa ffe tusinze abakusanzewo. Tusanze okubalaba bannyabo. Kale nnyabo. Sibira mukyano bassebo. Bulungi nnyabo. Musawo oli otya? Ali atya? Ani?
Nkwanji. Omuzani okubuuza. Badde mbuuza ono mwannyinazi. Ate gw'oyagala okubuuza ono. Andika akati bano baleka bamanyi gye ndaba balina enkwatagana. Bali wabano. Bano bansobedde. N'ate ono mwana wange bw'abuuza oyo tazzeemu lwaki. Mukulu ayanukudde. Ayanukudde. Lwakuba sitiiriyo gwe mutawaana. Ye mukulu. Mama mwanange musawo njala ompe ripooti abantu abo basanze otya? Daddy. Mpulira. Abagenyi bange mbasanze bonna balamu. Bonna nga balamu? Abagamba tubekubire engalo. Bonna obakebedde nga balamu bulungi? Ye Daddy. Genda mu maaso. Emmotoka ze bazze nabo. Temubadde ya corona. Engalo ya corona. Eryo eddoboozi nja kulisasulira. Lisasuli. Mukulu kasooka ayongera ebigambo musawo genda mu maaso mbuulira byonna. Naye Daddy. Naye mu abalwadde babiri ab'amaanyi. COVID-19 oba makuloni? Sooka ombulira asooka abadde ali biki yalwala biki ebyo? Omulwadde omu. Buliba? Alwadde yabadde yalwala ki? Mukulu kasooka atereere kubanga obulwadde butabuse. Bumutabuseeko. Sikulimba. Waliwo alipoota bano mbaagadde zina lipoota ezituukirawo za bbeeyi. Zikola zita? Alipoota endala ziriwawo. Ng'eyani? Nedda mbadde ngamba lipoota z'abasawo. Mama musawo genda mu maaso. Omulwadde omu. Ayogera nnyo tokatifite ayogera. Kati y'omutetenkanyizza otya okutuuka wa? Ali mufe. Ali mufe. Mwina tokatifite yahambulira. Mama musawo omukozi otyo? Naye osobodde omukwatagana. N'okola otyo? Ne mutwala mu ddwaliro lyange. Lino lya Madina Clinic? N'okola otyo? Kala akazindalo kamujooga kano. Mukulu kano kajooga ke bamuwadde. Anti kati olaba? Weewaawo. Amakwata. Puli. Dadde nga we mbadde nkugamba. Ono mulwadde wange asooka. Pulira. Nasobodde omujjanjaba. Kuba ye mbadde mmusobola. Obadde omusobola. Kati ate omulwadde owookubiri gy'omutetenkanyizza otya? Omulwadde owookubiri oyo nga muyinnyo. Mukobere? Anyinze. Ate gwe nkwesiga kati y'omutetenkanyizza otya oyo? Naye nkebedde ntunuusize. Zikola zitya? Abasawo. Sanze zikuba Nga zikuba zitya? Kuba mpulira. Kuba mpulira. Omwana wange mumuwengalo kubanga nasomesa basawo ne banyabo. Obwo obulwadde bali mu mulwadde. Abantu balina ebirwadde byabwe kati wulira oyo. Obakolona wajjamu ebutonga tetumanyi. Kati oyo gwomukozi otya wamma? Munange Daddy. Nensalawo mu admitting mu Zara Medical Center. Wano mu Zara Medical Center. Kati waliyo omusawo omukuwadde mumusobola? Ye Daddy oyo omusawo omaanyi musawo ani oyo? Musawo Zarango. Musawo Zarango. Kati wali wano yeebwe. Nedda Daddy. Mumuleseewa? Ali Australia. Ali mu Australia? Amma bakuba engalo n'akalulu mwana wange nze nkwesiga. Awo ekibanga kiriwo ekito baana bange ab'obusawo asagala mumale budde kwa mukyali nnumiji ekyokukola njala mbajjewo mugende ate mukole emirimu emirala kubanga wali yokuwa amazzi. Pulira. Nga tebannaba kuddayo. Tange nange abaana abasawo abasoma era abateeketeeke bwe bati. Mukulu kansabe bazzukulu bamugema bennakulembedde bagatte ebibatu eby'amaanyi newankubadde abamu bali mu kuuma beebaze olw'enteekateeka. Beebaze bakikole. Kitange njagala kutegeeza omukyala yenna Maziga Nkoma bw'otofukamira togasena. Mukulu njagala kutegeeza ateekwa kweyiiya. Bw'anabanga tasobola anafuna bw'akikola. Anedda tebagwa kitange be banaamanya. Bugeera mulassebo Ssaalongo. Ozezaako mu ngeri ya njawulo emizindalo we ginaaterera era tunaafuba mukulu gabira abaana bato ng'akankana kiki amugamba oba kyasoma enteekateeka y'ono nzibu eyo jajjira abadde anoonya haki ya mukulu twabadde tulowooza mutya wange obadde ebintu bino nzija mbitunuulira nga waliwo ekintu ky'owulya ng'oyagala omuntu okimuwe kiriwo mukulu komaawo kiriwo olowooza obwangu obungi tebukusibye nte ku ggaali kitange njagala kutegeeza waliwo ekintu ky'owa omuntu naawe ng'okiwulira mu mutima gwo njagala kukakasa abaana ba ddadi nti bawanguzi amin era mu bano bonna ono tebamukwasizza nze nasazeewo mukwasi mukulu yabadde nteekateeka njagala mumukakasa nga bw'oteekateeka ekyo kkiriza nti aliko ekikomera simanyi okiraba mukulu ne bwe kinaabeeranga kwekiri ebifulukwa tebabibba mu kintu omuli abantu mwe babba mukulu njagala mumutegeeza
You are a victor. Aba extra jawaba ana bangu no musajja sijja Nende tata muwanguzi oyo. awangudde Kale tuyanze. Abana badadi mu ngalo ng'ayambayo. Kale tubawerekereko. Every day different wahala. Ekyamazima bakiziteesewo n'enfumbi ez'enkoko. Waliwo sekoko. Sekoko N'enkoko. n'enkoko tulinawo embaala so ng'ate n'essenga nalwe yateeseteese lwampa abaana kale ku mpombe ez'ennya luwombo kiro obulala onoyagala okugamba nti ataata n'oluwombo lwegenda okutambulira koma kwakuteekereteekere bulungi manye nti omusajja ono azze alya kino Ogamba ekiseera ky'ekyemisana bwe kinaatuukira nga bamaze okusiba ezimala njagala kukwebaza olw'enteekateeka n'engabula gy'otugabudde wadde nga tetunnalya mugera mulasebo salongo okkiriza abaana ezinaamalayo buli muntu oyagala mpa abaana mwana wange leeta abaana babuuze ku mukube engalo bazzukulu ba leeta abaana babuuze oli omukolo basaba ne banya Introduction. agababa otukiddwa amaleeta abaana tugenda kutuweereza empombe zigenda okutumala buli muntu ng'ajja kulya ku luwombo amazima gennyini kyokudoozi tuweereza ne tuba nga ffenna tumalako mukuliza engalo owulira nga basiko uliya wendeesa empombo ama abaana bange ab'obuwala basobola kwe ku ndaala munkwasa akamansukira ani gwokwasa akamansukira nkwe ku ndaala weewaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Sokolekeraawo kulwa salaamu eyo. Mukulu taata. Mbulu yagamye naye agakula naye atole salaamu. Atole butozi salaamu. Gy'atoola gyensasu. Akati muzindalo gwe gumutima ye naye ng'abadde ajja ekinyusi otoola salaamu ng'erimu n'eggunna ekisulidde eyatodde luli aliruddawa wesente weeziri oliwa waabo kati n'omulenzi singa atoolayo nenjiwulira ng'erimu omulamwa ng'ensimbi muwa empiya diriwa sooka obeere kumwana w'obuladde mwabuuze ku bagenyi abo muzi kuba salaamu abalenzi obajja kale naye atoole. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaw. Gwe bali mukulu. Nedda abaana b'omulembe guno tebakyamanyi nnono za nzikiriza sana. Kakati mukubireko taata Kasimu mu ngalo kubanga ewaffe abaana ye bateekeza. Ze ngalo z'owulira bazzukulu bamugemanga. Abo bonna bolaba baana bange babuwala abasooka. Ono asookera ddala ono ekyamazima bulandi nnyo baakamutwala hajji baakanyatwalira. Aliwa. Ono asookera ddala eno. Ndo kyamulaba kyaliko na mukulu kiki kyondeetedde. Saddala abeeri bagambe ondoozi omulaba. Ate ng'omutima gubadde gunyweredde awo. Nga gunywerera waawo. Osiramu mukakasa bulungi nnyo bw'olaba nga twala eri omuzadde wa kabaka. Kabaka abaana bange abo n'ab'obulenzi bonna boolaba. Ye mukulu. Abaana bakyalina emirimu mingi egy'okukola. Abo boolaba. Ye mukulu. Era tuyiza mutegeezi baali ennyonyi okutuuka. Okujja wano. Boolaba ono golaba asooka oyo golaba oyo. Alimu ng'abasingamu obutono oyo golaba. Yabadde adumira eggye lya Ukraine. Yazibwamu.
kale mu mbeera eyo kati abaana bo bali maje onojja bwenywezeza mukulu nga tutuuse wabi tetugende asiwabi obukumbibwa mukulu nga tujiddwa omugenyi n'eggaali abatanafuna bwasula akagaali kange kali wabweru mugenda mulasebo Salomo tuganye kubanga amazima gasigala mazima kitange ekkiriza tugabe ebintu kubanga omuleme bwe yazze mukulu nze badde nteesa ye mukulu byonna wandeesaawo beekabiri kitange nedda tetwagala tubamenye bajja kulaba kubanga mu nteekateeka gye tulaba buli omu aliko waali nze mulire ebire mukweko emirimu just pick one feel free ekiriwo if you amwe ebyabulijjo temweyanze ebya bulijjo omanyi kyensinga okwewunya kiri kimusajja wa kabaka oyinza okutuuka ku kyalo lukaludde kale awo nosooka olaba obuzibu ng'ani atuuka ekukalidde mukulu njagala kutegeeza ntegeeza omuntu gwe nazze naye emizindaalo ow'emizindaalo mwagadde dadi njagala kutegeeza waliwo omugwensibiddeko ani mukulu njagala kutegeeza ng'enzikiriza yaffe bwefaanana mukulu njagala kutegeeza nti ono ali wano mulinako ekyama aliwo emyaka 30 okuva kati oyo mukulu nze kennyini nkomawo mu lugyalo 3 okuva kati okomawo njagala kutegeeza ntunuulira bulungi nkomawo kunona emyaka aga okuva kati kwako bw'aba abitegedde ekuzibusa abikiriza namahale gamuwagakwata bajjawo abaana bange yakomaawo olaba ne bakasiru bafuna abayimbira bakasiru balina artist tonnaba kumumanya yaniyo bakasiru omusajja akoze sente nali simanyi nti mu Uganda bakasiru bawererako ddala ayimbira bakasiru banne ayimba atya leeta abaana balozaasi jja musolamba leeta abaana omuleme gwagenzi ejja wanika ekyuma kirida atayagala kuba mugalo yanamanya abawantu kubireko mungala abaana bange amajjajja ebiseera ebyo mwali mutya ebiseera ebyo olaba otya mu myaka gyammwe mwali mutya biseera ebyo ono mutabani wo taata ono mutabani wo yafunye empeke ey'omusango batannaba nedda kati ogoola bakiriza mukwanjirasigala agenderayo kikikwanjire mu butongole kiki kimutuuseeko bali mukubireeko mutabani wange oyo mu ngalo oyo gamba naawe mukubireko mu ngalo mutabani wange oyo goolaba si kirala ebyekika byonna bituddewo n'abeebyapa buli kyapa kitaka kyengula ebyapa byama mukwasa ono birikwoyi tadde manyi nti mulimu olwamaama gundi nowebulenga baana bagamba mulamuse kubagenyawo omusajja mugendo naye wano ebyekika biwerako ebyekika bingi wano wona otuddewo buli kyapa kyonna abeera n'ebyekika omutwe gwe tasaako nviiri ndala asigala mu nviiri ze zennyini ez'omuzaalirano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sansobala baba sebo. Omunaffe Mola. Sansobala baba nyabo. Elade basebo. Elade banyabo. Mukulika amakubo. Amakubo tegatumenye. Tupakinze emmotoka ez'amaanyi. Range Rovers endala ziri wali mu manga. Tuze tutudde Sajja Wakabaka. Kiza kutegeeza sente abo nabo abaana bange ba buwala. Era ngira nkwanjire mu butongole nti abo abaana bola bonna basawo Baganda. Abo abange muzi. Mugoloka okutugende. Sookoleke. Bonna boolaba abeetegereze. Bonna bo basawo Baganda oli yabakulira. Abange oli yabakulira. Onasembye eri yakulira. Kyentegeeza. Mugongozi. Basobola kunya. Baso onakolera Mulago Hospital ono Kiruddu lyakolera wano mudolo ya Fideni. Babanda basawo baana Baganda. Eggwanga lya Baganda nga baana banko Baganda. Mbadde ntidde nnyo kasita ngambye nti oli yabakulira ng'ate obubolero bwonna obulaga ebyobusawo bwabulina. Mukuluma. Sajja Wakabaka. Omukolo gunyuma ogwo gwa. Daddy,
njagala kukutegeeza mukulu mu nteekateeka yaffe yonna weebale kundeetera musawo olabise bulungi nako ekifaananyi kyo. Look at here. Do you mind if I give it over to you? Oh, take yourself. Are you not the one? It's a bit different. Muchuka mutunulendo bali mu babe muchuka mutunulendo basonyiwe atonanze ki ejite kama nyinyi balota demo cyane ana inyambara n'ibite bamba suri ayo mukuye kabana mugabo mukulu nze taata njagala kutegeeza nze sente tentuusaawo mukulu kiriza nkutegeeze nze sente nze tentuusa ku ekyo takbir mukulu kitange mbugera mula wako mukolo noseka no mukulu tata nosabane kupada mukulu tata mwanyi mwana owulira emirembe ng'okola omulimu gw'oyagala nolesanyunga abange tumwengalo omusajja ono kubanga kyakola kiyo omusajja akwateko mugala akwebala mukulu empia diriwo naye nayesika sente tata okukola ne basinga ne bakwebasa ne bakugera neyokubiri tiwiraliikirira ono gwe nazereyo munene mukwake sembira ono jangu bino ngaleka abitereseza mukulu bino abitereseza ku muliraano alyokaja ayogere n'omune mukulu kiza kutegeeze ekyamazima munagenze kyomulanga gole hali nakukola naduli nakukola ewe waffe nakase era kiza kutegeeza wano wemuzze ekyamazima hazampadde byonna dina ekyamazima naye tewali waffe nk'abawala nesimanyi wakuwaitako nakugombololi mukulu ebyewa obulenzi katonda yatuwa yabawa kubaffe boolaba abamu be masajja abalala beewa obulenzi naye ate ab'omukiwala ate enamba yaffe nene nnyo abakiba nga kiri bwekiri kati sagala nkumalire budde ye mukulu ekyamazima baana bwe basooke bakulamuseeku mukulu tweyanzanya tweyanze ama mulamuse ku basajja kitange nedda okusinziira ku nnyaniriza ebintu byonna tebikola nsobi enteekateeka y'enkoma yekuwa entutubika amagenda maaso omusolako bajja maiso no tuzibikudde motoka tuzipakinze okuva emanga tuzipakinga esooka yamupakinga eyokubiri motoka zampira mugazibe so there's no problem jasanze musola omusajja wa kabaka kiza kutegeeza oyo akubuuzizaako ennyini edirector owa saaluuni zonna ez'okukyalo buli atandika saaluuni asooka yitiramu ono eyiye eriruddawa ku kyalo kuno kwennyini mukyala wange ne bamuleeta
Tejo tubuza. Mukulu ngotukoze bulungi. Nkyakubulira nkyakubongere n'abalala. Nkyakubongera. Waliwo gwe nninda okuwulira mu bo. Nkyakubongera. Ate ono gw'olabe ono asooke. Omutima gwange obudde ujje gusibidde. Yakubuka mu bya saaluuni. Oyo gw'olaba yakola ku gwini w'Ebungereza nga gye Uganda mu kyogamu. Omulundi gumu gokka gwe yajja. Sente ze yamulekera nakati zakyali ako. Mukulu nange njagala kulya ku ezo. Kiriza ntegeeza oli asembayo. Akyayina emirimu birungi ekyokukola n'asembayo. Talina budde bwakwononera mu saaluuni olugambo. Era oyo gw'olaba. Olugambo lwa saaluuni. Talina obusonga muli olugambo mu saaluuni. Oyo gw'olaba asembayo yakatandika emisomo gye. Egy'ekyokumeka taata naawe otumalamu amaanyi. Nedda emisomo gye waggulu oyo gw'olaba yakatikkirwa. John yakatikkirwa top class bamutikkirwa. Top ki? Akati nno abadde asuubira okuba n'essuubi owuyo poliisi yekunona. Kakati abaana bange mweddireyo obuwamu bwa covid wangi mukulu nono mwanjule lumu ono mbu agambye mbu era nga bw'omulaba bwafaana bwatyo bw'ali eddagala terinajja dadi tuganye kitange njagala kutegeeza kigambo kya mulundi kirwa bano bannyinaze benazze nabo kitange omukyala yenna wabawo ebintu by'omugezessaako n'olaba njagala kusaba bannyinaze bano abali eno bannyinaze buli alina ekirabo kyategekedde omu ku bano wulira emirembe oveeyo nga bakuwadde omudigido onoonyeeko gw'owulira ali ku ntobo y'omutima gw'ebbanga lye bamazaawo gw'oyagala ddala musajja bw'abeera nga mukoddomi atuuse ekiseera ng'ayagala akki yakubiri nga bw'agenda okutwala serekitanyigeddiina banyiraze muje babwengalo batambule kyenina okulaba kimu nesiza okwewuunya ono akulembedde bano abasooka ekyengulu alonde ddala gwalaba nti osobola omuku ate tole bafaananye enviiri afaanaganyetubiyinza okulonda gwotosobole naye taata njagala kutegeeza abakazi mu nsi muno banyooma bannaabwe ate walabye yafukamira bonna tewalabe balinga miti gya simu ono mazze loli nagamba nekanzebaga nange sijja fukamira kati katabe gye binakkira twebaza Katonda tukubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi kubanga atuwadde obulamu. Allah akuwadde abaana, Mukama akuwadde abaana, lwaki tomukubira ngalo na kalulu? Akuwadde essanyu nga lino. Tukubire Katonda mu ngalo yakuwanguza COVID-19 waliyo abaafa bwokyaliwo. Otakubanga obulamu bwebaza naye. Atakuba mu ngalo yabadde aluga guno omukolo. Ate taata era baŋŋambire nti guno ne bw'ogunyigiramu egufuuka gugu oba weekaba oba ofaanana ddala emmotoka ebiwana entalo omanyi kiri kimu kyenzu manyi obeera ku mikolo nga gino gamba bakuwadde kaadi ekuyita n'ojja n'omwami wo kuyita ozoberewo ku mukolo gw'amadiina awamu ne abudu nga buli omu ayanjula mwana munne kakati ogenda okola obuzibu ng'ozire mukyalawo tomwanjulanga nammwe temulabanga kukula bwerityo temulirabangako ne mulaba abaana nga badigide mu maaso gammwe badigida kati muli omutima ne gukola gutya kati omukyala abakuba omutima abakuba omutima nze abakyala kambawo akakodyo kali kamu olaba omusajja nga akubenga ngalajja nga kuwamwe mulinnya ekagero mugambe sseboko bino tobiraba linnya kagere mugambe sseboko bino tobyagala kulo kujja kunyumira abaana bange mugozo ebyengatto biruma akakokola kekanguwa ekubakwala aliko katambulya omwokyaka nakitegererawo nazuukuka baana bange mama mubuuze ku bagenya abo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abo bonna baana bange kuba engalo soka tubawo engalo abaana batatu takbir babadde emirimu tubajjeyo kujja kubuuza ezo engoye zo abasiiba mu nsi
Yetatanga mutujoze nnyo. Ekisoda babasiiba mu nsi. Abagenyi nga ffe ne mutubuuliza muzisiibwamu. Absolutely. Babadde emirimu. Babadde bali busy nga bakola. Nga musooke mujje. Taata weebale. Enkola eno ekekkereza. Eyejjoola. Agakogambye nti basiibamu nsiibe kakati nenzikiriza tezisiibwamu abasalira kujola obakula jola lumu lwomulaya yaninsasira mukulu sagala kubeera muzibu nga kalenga kakadde okananula okudda waggulu nga kadda wansi. Abaana bage mukube ku ndala mbabuze. Tusanyuse nnyo okubalaba bassebo. Tusanyuse nnyo okubalaba bannyabo. Era dde bassebo. Era dde bannyabo. Mukuliko amakubo tutambudde bulungi. Kubanga emmoroka tupaakinze amaziba za SC tetulidde ku nfuufu yaabwe. Aha, so abo boolaba abo ye mukulu kkiriza nkutegeeze tolowooze waffe tuli ku kyalo Matendo nammiri ekiki ate ng'otuuse wali wansi we wali ekkuba erigenda wa His Excellence awe bavugiriza His Excellence. His Excellence ani bwomanyi bami nedda nti mbuuza taata mwe bakulu akati taata era lino ekkubo lyeriwunzikira eri gye bayita gye bateegera mu State House aŋŋamba gye bateegera taata mukoze enteekateeka amasekitaza y'abaana wano omusajja edi tebagenda njagala kukutegeeza nze mbadde mmanyi nti otuuse erukalidde kwe kuba esabeesa mukulu nedda ffe boolaba tetwaze tumazeko nga mwogo akola atya kitange njagala okutegeeza mwogo yekka yabeera omuzibu akola atya kubanga waggulu nva wakati nku tuwerekereku naye nga wansi mmere kyonna mukama asigala munene tubeereko katonda ekitiibwa n'akalulu naye nsajja wakabaka kola booti gamba abasajja libankuubireka abasajja abo babiri abaliwa bayimirire abange muubire ku taata mutolere ku salaamu aleikum salaam ono mulabe twakulaga esalaamu enkalu nayo nange byewunyiza esalaamu nga nkalu oyo twakulanga ffenna oyo Dubai oyo ekiki ono mugambaddemu amasebo ddako waggulu mukulu genda ge wa taata salaamu ogimutolere wali okumpi oyo twakulanga ffenna Dubai oyo ayugumye kale tweyanze nnyo twenze baana bange abobulenzi mukwe ku ndaala anayina akamansukira akabakwasa festo bakwasa mukulu kamuli kumpi nga busungu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muko amina mukoddomi ape tusinze abakusanze mu lujja luno era ddennyo muko mukoddomi ensiiba mwe mukyagirina mu nnyumba naye nga tukyali mayangayanga nga tukyatuuse emagamaga mukoddomi twali tetuyinza kuuka bakkobe ngamba bakayiwa netubayiwa amusajja omuveeyo ojja kusa akola booti era kumona ngo naasembayo nambuza unasembayo abaana ebabuuseyo oyo mwana wange wawano mwesiga nnyo oyo amba balubuuza ku bagenyi abo omwana ojiddwa kiki ate omuzindalo bagutereze bulungi atole salaamu njiwulire yagisasulira bwerama namusomesa singa erama sente bweziri wali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era kale omwana yenna ku 10 era kale bwafuna kasatu
erozimu nogamba talinga namubiri ababulembe abatabiride mwawo mukulu si namubiri yekka naye n'omulawo okugoya akawunga tegulya mukulu tusanyusa okubalaba ogenda okujja wano ewange olina okujja nga wenywezezza kubanga ekikumira lwabanga n'omusajja nga tusoma obutabo mu primary bamuyitanga badam the tallest man in the world bamuyitanga badam nga tusoma nedda mbadde taata nkutegeeza nti naffe twasoma kale mumbeere okiriza nkutegeeze naye yali muddugavu ye mukulu taata tusanyusa okubalaba ye mukulu okiriza mbasiibule baddeyo kubanga bakyalina emirimu gy'okukola mingi nnyo ye mukulu balina okubira kuwanga kiyamba mukulu njagala kutegeeza nze nandibadde mbatonera ebirabo ku mulundi guno naye njagala kutegeeza omwazinyisi yasaaza byakuyambagana ayaziina tasaaza serekita anyiga eddinda olabe amaanyi ge tulina kati mwabaana abawala mulunge mu maanyi najakwatemu katono mwabaana abawala abagenda mu maaso wali wulira munda muggwe nga omuntu gw'ogenda okulumba amazima gasigala mazima ng'omwami wo ne bw'anagoba ojja genda n'oli dadi bwewabeerawo atafunye bwatyo Mungu bwageze era munteekateeka bwe mulabanga ekyamazima omusajja oyo mumwagadde basatu mwenna mugende mweripe gwoyo musooke mukakkane mu maaso g'abaana abalenzi omusajja asigala bw'ali bw'ati kati no taata waliwo Katonda byakola ebikulu waliwo kapo gy'olaba nga yo eri ku mulamwa ono kamusaba ayibirire ono ne munne bano oyo akati abo taata bajjawo mu maaso go wekibanga kiri bwekityo fala butwazi mu nnyumba taata totuleta bitasi kale mwabaana bwala mutone ate tudduke tubeere tukomeweero waliwo omuntu agenda ne muwalawo taata dadi kubanga atuwadde obulamu bw'owulira otya nga gwe tuliwo owulira nga tuliwo kati kansabe ng'ojjekejja tukubireko taata kasimu mu ngalo kubanga fene yatuŋŋaanyiza amma taata bawubireko jasibubako buwubi engalo n'akaluza taata kasimu basebole bajjamu wiwa tweyanziza oliagenda n'agamba mwena vaisuwo daaliko ate mukulu wange onagenda n'agamba waliwo omusajja bamuyitanga koni naye no era naye wakke olaba ne kayineru era ne kayineru era ke olaba ne kyagu era ne kyagu era ke okujjako buca yekyalemeddewo ngondi buca maani kansaba abeeyo omusajja wa Kabaka sokodde ku abiri baasi bo bakujiwa sokodde ku abiri sembirako mu maaso ono katono kyuka otunulira abantu bali okutembeeta omukono ate n'abeera nga tababowa olwokwogera buca oli buca maani esiza okwewuunya ye mukulu waliwo omukono ogumu baabayita kyokka ate omulala abaganda erinnya liri mwagala yalina ennukuta 3 otiayi oti tumaze obbabuuzaako oti ekyo kyokka oti tumaze obbabuuza wewaba naye omusajja wa Kabaka oti mukulu ale kati kikyoya abange mukube engalo nga z'amaanyi kitange kyotukoze nno kyewakakola osaanira buli kalungi we
mukulu otukoze obulungi obuteyogerekeka kitange njagala kutegeeza nga tonna tusiibula mukulu kkiriza nkwanjulire era nkutegeeze nti nina ensonga ey'amaanyi mukulu ng'eri mu lukyalo kitange wano mukulu ensonga yange gwe bona ogikkiriza kitange nga njijjayo nga njanja mu maso abakulu kasita bakkiriza mukulu sooka olinde bayinza okugaana ne tuswalira ku ttaka kaba tusabire buli muntu nyweza akadaali ebintu si binonde mukulu tukkiriza abange mutusabire gyetukkira bwe batukkiriza batukkirize bwe batusiba ssentebe wetuli kati kankuli oba nnabakimalayo bakulu bange bonna bakkiriza ne bagamba nti abange mukube engalo nga z'amaanyi kitange mbugeera mulasebo Saalongo mukulu njagala okutegeeza nti olina ensonga mu lukyalo kitange ensonga yaffe ya buwangwa ensonga eno yasimba ate nga ya nnono kitange njagala okutegeeza nazzi kuno ng'alina omukyala gwe bawa omukyala mukulu kyenvudde etambula mu mbeera eringa eno kubanga ensonga eno siyinza kugyesimbagirizaako nzekka era mukulu njagala kutegeeza ti ensonga eno ŋŋenda kugikubiira ku ntono mbugeera mulasebo Saalongo naffe tuganye tweyagalire mu lukyalo era mukulu kkiriza twegirize ng'ekigo tentula okisanga mu ttaka nga kya muligo mukulu njagala kutegeeza abanaatukoppa ennamba be banaatukoppa mukulu bw'olaba toyongerayo eno mukulu naffe twagalako awalungi awalabika mbugeera mulasebo Saalongo nze kkiriza nkutegeeze tetuyinza kwesimbagirizako gy'alinga omukazi ajulira bba muwogo mukulu kkiriza nsabe mwannyina nze asooka wandagale mukulu nze nsooka esigale ewa kyesimba naye njagala okutegeeza nazzi kuno ng'enteekateeka y'abakyala bweti bwefaanana mwannyina ze bitambala biranname kubanga si byeyazike olaba oli afunyafunyako ng'omanya yeeyazise mbugeera mulasebo Saalongo nange kkiriza nve naggulu kubanga ensonga gye nina siyinza kwesimbagirizaako gy'ali ng'omusezi ali amembu siyinza kwesimbagirizaako gy'ali ng'embuzi eyonsa nganya kitange omwesigwa nange nzikakkana eyogayoga nga ndi kulya Ssaabasajja Kabaka mukulu ngenze ku yunivasite kakeeka mbugeera mulasebo Saalongo twebaza Katonda kubanga mwesigwa era oyo atukoze ebirungi ebitayogerekeka njogera ku kiwa migereko atubedde n'okutuusa olwaleero mukulu njagala kutegeeza ensonga yaffe nga bwe nakutegeeza nti ezitowanga byenda kubanga nayagala kwotaagama nti abange mumpe ku nkata mukulu njagala kutegeeza ensonga yaffe etembeetera ng'ezitowa obwedda bonna nga tutambula mukulu njagala kutegeeza nina muganda wange obwedda ekyamazima tujja tunyumyanyumyamu ate nga muganda wange ate nga mukoddomi wange era bwe yantegeezaako nti ye Abubaka kitange ne tujja nga tubifumintirizaako mukulu olunaku lubeera lumu nga tutambula nga tunyumyanyumya omusajja oyo yayagala dde okugula ekibanja mukulu ng'ekibanja yayagala ekibanja ng'atayagala n'ekyapaata tuba tutambula nga twebuuza ekibanja tukijja ludda wa mukulu ne tunoonya eggwanga lino lyonna mukulu ne bategeeza nti ekibanja okubala emmere toyinza kukisanga walala wonna kubanga erinnya ly'ekifo lye liraga n'ekifo kye kiri kitange ekibanja twakimanya nti kiri nammere nammere wano mukulu bwe twamanya nti ekibanja kiri ku kyalo kye bayita nammere era ng'okwo kwe kunaabala emmere kitange njagala okutegeeza twatandika okunoonyereza ku kibanja mukulu bwe twanoonyereza ekibanja tugenda okwetegereza ng'ekibanja kiriko obugimu bw'amaanyi kitange musajja wange yaŋŋamba Abubaka naŋŋamba njagala ekibanja okubala amayoni naŋŋamba njagala nnyo n'ekibanja okubala ebikajjo mukulu yantegeeza yagala nnyo ekibanja okubala emmwanyi yaŋŋamba yagala nnyo n'ekibanja okulya ebitooke mukulu bwe yantegeeza ebintu ebyo ngenda obyetegereza ng'ekibanja kirina okuba nga kisibira wansi ku kisenyi mukulu eri emigo egikulukuta ng'eyebayo n'ensulo zaayo mukulu bwe twabyetegereza nga benna weebiri tugenda okubuuliza ne batugamba nti ekibanja kirina mmere mukulu twafuba nnyo okulaba nga tutuuka ku kibanja ekyo nange njagala okutegeeza tuba tukyatambula ne bantegeeza nti ekibanja tolina bwojja kukijja walala okujjako olina okukola ekintu kya mulundi gumu okunoonya n'akuyunga ku kibanja mukulu ntandika okubuuliriza omulezi gwe nasooka okusanga naŋŋamba nti nedda kayungirizi mumanyi waali kitange bwe yantegeeza nti ne buloka amumanyiko mukulu ne mubuuza kati buloka ŋŋenda musangawa kitange kyaba ntegeeza naŋŋamba nti nedda erinnya lye lyangu nnyo si mulala asinga okumanya ebyekibanja n'ow'ettaka kyaba ntegeeza nti oyo yesenga kubanga yasengeka ensonga ezapawaka tegeeza ebintu ebyo n'abidiŋŋana nendyoka ntegeera nendyoka manya bulungi nnyo nti ananyunga ewaataata nannyini ttaka nga n'ekyapa yakigaba nemanya nti anaabeera senga kyami wabiri mukulu bwe namanya nti kyami wabiri yagattawo bino nendyoka ntandika omunoonyerezako n'omubuulirizako gye naamusanga mukulu bwe namusanga kyaba ntegeeza naŋŋamba tobonaabona nakunoonya bw'ojjanga ewaataata ku lunaku lwe naakulaga gw'otuukanga butuusi nga gw'obuuza nti njagala senga
Kulu ne mubuuza binamala nangamba oyongerako. Nangamba amanya ge basinga okumanyeka. Amanyi nnyo amanya gange 3. Agono ge gampesa ekitiibwa ekinene nnyo ekya Nnaabachubudi. Nnaabaki? Sookoleke. Bonnange twajjidde musajja wa Kabaka asooke kubuuza. Njogera na kaleediyo oba sajja ayogera alika ku makapopukooli. Mukulu nedda. Oyogera nange. Kiki ekikubonyaabonya? Mukulu ekimbonyabonya si kirala. Kiki? Mata g'abaana. Omusajja mu muweerero n'akalulu bassebo ne bannyabo abazze ku mukolo. Kitange njagala okutegeeza bwe yantegeeza nti mbuuza Nnaabachubudi. Nnaabachubudi asooka ntererezaamu nangamba nti obuuza nga ssenga Nnaabaaniriza. Eyo y'omu. Nangamba nti obuuza nga ssenga Nnaabanjula. N'asembayo nangamba obuuza nga ssenga Nnaabajulira. Mwagala okulya musajja. Nedda mukulu nze bwe yantegeeza. Era yaŋŋamba nti ofubanga nnyo n'obuuza ssenga Nantaba. Kubanga yataba enjuyi zombi omuguzi n'atunda. Mukulu yategeeza nti Nantaba waali. Kyabaddamu nangamba nti obuuza nga ssenga Nakalanda. Kubanga ono yalandiza abaana abalenzi okuva eno n'abalandiza paka ewaddadi. Kitange byebigere bino. Yantegeeza bwe ntuukanga mu maaso g'onkuba omubala. Njagala mutegeeza nti nze natuuse dda. Sigala mazima senga nze natuuse dda ndi wano. Kubanga senga akaseera kaali kakadijisa nsolima nkyakajjukira. Senga ebigambo tayogera kafukunya ng'ebyagula mukono. Senga nayogera ng'amazima oganjegese ge wantegeeza nti ogenda kuva oyo nayogesa embere paka kamulingiza. Senga guwangamba nti bw'olibeera Namayumba ojja kweyongerako paka Makindi Madinisa zooni. Njagala kutegeeza mukwano wange senga natuuse dda sigenda kuvaawo. Senga bitegeeze Tuyogera tuli ffenna. Era bw'owangala n'ongamba nti Abubaka bw'anajja wano ogenda kumanjula maaso ga taata era Madiina yennyini gw'ogenda otuwa tumutwale kwolwo senga gwe waŋŋamba kati senga jange otegeeze taata senga singa wano okujjako ng'omaze okujja n'otegeeza taata omwana omuwala mwagala mutwalirewo kati kennyini kubanga obusiraamu bunyweza ensonga ezi ziruwa omusiraamu anyweza ensonga eno n'agamba nti bw'olabanga omuntu yenna nga Mungu amujjuludde temumulwisanga mumuziikirangawo. Eyokubiri bw'olabanga essaawa ng'etuuse nga yaswala tokolanga nsobi toyisalaweza kikemu ogendanga n'osaala. N'alyoka ayonza ensonga ey'okusatu ekwata ku mukolo guno n'agamba nti bw'olabanga omwana omuwala nga Mbaki ng'etuuse ng'eriko n'agitwala nga Abubaka mugimuwerangawo n'agitwalirawo kwolwo. Kabaka addayo weetuulire. Sajja bamugyewo bakunonyeeko banonyeeko munamaanyi banonyeeko mumaanyi bade twongere engalo n'akalunga twebaza omusajja oyo. Nkutegeeza nkubuulire ebintu bino bizibu. Bikola bitya? Ebintu ebimu singa sikyabikola naye nakwenonzi sokoleka musajja wa Kabaka mukulu omukyala gyali uwa eka mukulu saagala amanye nti bino byenkola. Mwana wange omulenzi Festo